that soap, a box soap, was costing 12,000. Indeed, it was alarming. As the Council of Lubaga, we know you are working on our behalf. I wish to commend the executive of this division. We have a special council as Lubaga, and we discuss about the rising prices of all commodities in Uganda, and we see how better we can help to the Parliament of Uganda through the legal procedures to see how they can at least bear off some of the taxes from some commodities. So I think it is my request, my humble request, you get a way of how we can do it as Lubaga, and we have a humble communication to Parliament about the same. Honourable members, item number 4. Number 5, I ask the House to receive updates from the Division Executive Committee by your worship. Council, the Town Clerk, the Deputy RSCC, the Deputy High, I'd like to request this Honourable House to make it today to show their discontentment in this that the Honourable Councillor should quit this House for today. But you can't ask my House to stop. Together we always stand. Honourable members. Ekitiibwa kya Buganda kyafaayo. Watunyukira nnyo baffe ensi zonna. Nayenga tetusobola kutuula wano kunywa chai kulya mmere ng'emiwendo gy'ebintu gyekalabye. Omuntu oli yali asobola okugula akawunga kanga kanusu 10 naye essaawa eno akawunga takyasobola kagula, omuceere gweyongedde. Tetusobola kudda wano ng'abantu bali mu kukaaba, ensi yonna nga bayita mu mbeera tetusuubiza ya kansa eyimiriza tuvudde nga twemulugunya ku mbeera embi ebbeeyi y'ebintu gyerimu mu bantu baffe n'ebizibu byaffe bayitamu olw'embeera ey'okufa. So tulowooza nti nno
nakolero tulaze ekinene okulaga nti nno ffe tutafula mu kanso waliwo embeera egenda tusobola eno Lubaga yaffe ate Uganda yaffe tuli bannayuganda balumirwa abantu naye ffe netusobola netujja netutula wano mu kanso tosobola kubeera ngaoli emmere ng'ate abantu bokiikirira bali bubi tebakyasobola nakunaaba tebakyasobola nakwoza era ebyo bateze ebikyamu agenda mu maaso kubanga nekola mutewera berimba bweri babasimakomera esawende tuyinza kukiriza kugenda kuteesa enda kuteesa fetusazeyo nga bannalubaga tetugenda kuteesa ku nsonga yakubeera nga tulya bikyepere ng'abantu bali bubi abantu sabuni bamugula mutwalo ate ffe tugende tutuule mu kanso era buli asigadde mu kanso alinga aliddemu abantu olukwe kanso eyo nekola mutekyawera mu kanso tebulikola era buli mukazi wadde mu kanso yaliddemu bannalubaga olukwe buli muntu asigadde mu kanso aliddemu bannalubaga olukwe tetusobola kutuula mu kanso nti tuteesa nga tewali ebintu biri ku gundi ku buseere sabbuuni omuti gwa sabbuuni gukula omutwalo gumu 2000 abantu tebagusobola amafuta gali waggulu lwaki ebintu bikakkane tetusobola kutuula meya bw'aba afulumye yehead wegombolola tetusobola kusigala nga tutudde tubanga abalidde mu fiyafu olukwe tekisoboka tetusobola lwaleero bannaffe baganiddeyo naye era kukola mutewera tetusobola ffe kutuula wano tuteese tunywe cyayi tulye emmere ng'ebintu byekalamye wano batugamba amafuta gagenda kukanga ebimotoka biyingidde n'essaawa ya leero amafuta gasigalayo gye gali sabbuuni gwe twali tugula 13,000 essaawa enagula omutwalo mulamba tuba tetulumiriddwa muntu wa wansi twekalakasiza ne tuyiwa kanso basobole okubeera nga batunula mu mbeera eriwo essaawa eno ekizibu tuwunya tetukyasobola kuteesa mu kanso tetukyasobola emisala mugikutte buli kimu mukikutte mututudde muli tuteesa tujja kuteesa tuganywa okuteesa tewali tetuyinza kutetuube batutuma betuteeseza tebasobola kuafodinga sabotule muli oli ebicepero oli enkoko batekedde enkoko ng'osirikidde abantu bali mu kubonaabona tetugenda kikkiriza sobola kugula sabbuuni tuwunya kakati omuntu awunyangaala oteesa otya mu kanso omusala tekweyongera ebintu bali ku mulimu gwa gavumenti tasobola tetugenda kuteesa nga tumanyi nti n'abantu baffe sabuni tuteesa biki batukide bulungi sipiika abadde mukuli n'agamba yabadde mbale mukuwa sabuni kani imagine 12,000 waffe tuli tulye bulungi nga tulidde How can we continue with that? We cannot continue. They're bringing our kind. kubano gye basolooza omanyiyo gwe gendayo olabe Speaker yatusasula lyo Atiganda mu abasigadde nga bateesa beba mami buli muntu buli kansala asigadde mu kansa era natuzakola mutewera kubanga mu meya avuddemu yebekyali kanso olwokiikiridde ani abanaku bali wansi bakaaba nze ndi chairperson wa committee report yino gye mbadde nina okuwaayo kati ani agenda ogiwaayo kubanga nze chairperson ogiraba teyo si kanso kati etudde essaawa eno era ffe kasita tufulumye abasigadde balinga baliddemu abantu olukwe
embeera mbi. Ai, Chris. Ai. Kigambe kita. Mundi wali. That is not why we came here. We came here to serve. When we are serving, NRM, DP, FDs and NOP, we must be together as a team. Because here I need something from NRM, from FDC, from independent, from NOP to serve. Therefore, I conclude by saying you write to our bosses such that at least they can put something in this. Thank you so much. We'll go like this, then we'll come like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right Honorable Speaker, this is Honorable Shamim Navido, representing the people of Luhya and Robert Kyagulanyi Ssentamu has never sent us here on his ticket to behave in such a manner. I would also like to inform this August House about one of the core values. Secondly, discipline is one of the core values that drive us as National Unity Platform. Discipline is so paramount in our party. If our leaders can behave in such a manner, and there are the same people who go to the party and put some of our names as being in discipline, I think there is something to work on as National Unity Platform. Right Honorable Speaker, I would also like to add my voice to some of my colleagues that you write to the NUP. I think this is when they shall know that some of us are just innocent. The people who drive this indiscipline are the same people who are our leaders. They do this kind of indiscipline and then go to the party and put there our names. Yes. Secondly, as a member of the National Unity Platform, I believe that unity is one of the key factors. This is a council. We were all voted by our electorates. I'm here because I represent people of Luhya A, no one else. My electorates also would like to see me driving such issues of importance, of national importance. If they think they can sit behind and arrange a few members, they come here dressed in yellow uniforms, and then they think we shall also move like that. No. But I think for them, they want to gain some popularity in this and leave us behind. We are all politicians who must stand in each and every thing that goes in and out. Right Honorable Speaker, we are here and we must serve our electorates. I am remaining as Shamim, a member, moving forward and forward. I am already a member. We need other people from other parties to join us. But they cannot join us when we behave in such a manner. I focus of this council. We are so I don't know how to even say it. We are disappointed in the leaders we voted.
Since we started this council, Right Honorable Speaker, we've been getting disgraces. From the point of electing the executive, they've never presented to us good reports. They've never delivered to us what we need from them. All of us, our people are suffering because of the hike in commodities. And it's not the councils to talk about this. It was a wrong forum. The parliament is there. We have our MPs who have to push this in parliament. Fine. If I told it was for national importance, all of us would have moved out of this council. Because our mothers in the villages, our brothers, our sisters are suffering of the hike in commodities. But if you see someone moving out because not even giving us the reason as to why they are moving out, you just see cheap politics. And as the speaker requested, why don't you wait for a special council to talk about this? People of the media, when we're having an issue to deliver, it has to be a council to decide on what is going to be worked on. If you move out, nothing is going to be worked on because you don't have the numbers. As you see, the quorum remains, the council is still sitting, and the mayor has not scored. So, honorable members, now when we sit down on the different incidences that's happening in our council, what's this number is this is too much. Mayor and your team, you have to change the way you run things. Because after 5 years, we are not going to deliver to Rubaga. If you're behaving like this, you are not going to deliver to our electorate. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Omanyi ize bwetubeere bwereyo mu media bakazake yakawandula bigambo ekyandekera ekyo kwe kwatula buli kyama kiwaliwo kibaita news behind the news abaana mawulire mukimanyi oyinza okulaba ekyo happenings naye nga ekikiri emabega ekikireese bwe nga temukimanyi okwalitwalira kanso eno mwenna mukimanyi nti meeya olw'entalo ze yalina ne bakansala aba NUP ekibiina mwava yalina bye yali agezaako kulwanyisa okutta kubanga ekigendero ky'okujja ku bwa MP Embaga South aleete deputy we ku bwa meeya bwa Rubaga kati ekigendererwa ekyo kyamuleetera okulonda executive secretary abali incompetent nga tebasobola kuweereza mu bitu byabalonderamu kyobola mu ripooti gyobadde baleetanga tugikuba bwe tuddeekamu ekyo ku kitebe kyaffe ng'abagamba nti ffe tuwagira NRM tekikuba tukuba ripooti ezo mukisa mulungi nakinyola bakama bange nti bannange ripooti zibaleeta ziba tezijjudde nga zitusaza ng'ekibiina bw'otunulira mu ripooti muli recommendation ekulaga nti executive secretary agwa mu layini yaffe ya education tatuulako mu komiti yaffe olunaku olumu era twalikomendinze nti olw'okuba nti meeya yajjawo natinadamu n'atabula executive secretary n'akyusa ati onagenda mu kino n'atakireeta mu kanso tukitereeze kanso apruvinga abalala kati ne basigalaga bali aga n'aga ate akikola kagendere kuba ina byagala okuyisaawo olw'okuba twalikomenga nti olwaleero luno ateekedde okukiyalinga ensonga eyo atulage nti ono executive secretary agwa mu education ono agwa mu kino ono agwa mu kino bwe kiraba ekyo tubale tusazeewo nti waki tugenda kuyimiza offices ezo zonna paka nga meeya kitereezezza bwe yakitegedde kwe kwagalayo era meeya mbeera ze nefugerera amadepute we be bapanze kino olw'okuba akawaayo kano kekulaze alabeka talina bwagenda kitereeza n'olwekyo ffe abasinga tulabidde na bulabisi wano tuli ba NUP naye tebalukamereko olumuntu egenda mu maaso tulabire bulabe kwebanga bwe tuti olw'okuba kibaiti mulimu ffe abeetegeerera nga tumanyi ekyakweta mu kanso kibabudde baagala bateekeko akabadyaabo bayiwe kanso n'olwekyo sipiika nkwegayiridde ekyokuwanikira ekibiina kino ekibiina kyamme kitegeeze kijuulirize biki bye twanyonyola mu kanso nti abantu bano tebakola nga ttiimu ebintu bye bakola babikola lwabigererwa byabwe ng'abantu ate kigenda okunafuya ekibiina kyaffe nakyo kyenyinga abantu bakyetamu nti mu kifo ky'okuweereza tuli mu kulwana na kulema kuyisa ebyo bigenda okuyamba abantu baffe bwe kiba kyetaagisa nakukissa ate ne mu mateeka nayo tugoberere n'ekkuba ery'amateeka ligenda tugamba ki ku bantu abehevinga such Chief Cabinet for seeking GBA positive
in a negative way. I'm saying this very sparingly so that I wouldn't touch my mayor, but I'm ashamed. That's why I shudder. We shouldn't seek GDA positive in a negative way. We shouldn't create chaos into our council that we lead. He is ashamed of each and every body of us. We should punish him through the disciplinary committee to which I'm a member. I therefore, Honorable Speaker Sir, beg those people to be handed over to me. Nkimanyi bulungi ebigenze maaso bannaffe balina message basindika eri abantu baffe. Ensonga lwaki nsabye Oluganda abantu baffe basinga okutegeera eyo gye bali. Kyanaku nga nze kikuwe wammwe nnaku ennuma. Bannaffe bafulumye olw'ensonga balumirirwa abantu. Alumirirwa abantu asoose kunywa kyayi n'ebyokulya byabo. Alumirirwa abantu asoose kusayininga emitwalo 21 gy'ayagala. You know, some of us we don't need for that. Yes. Alumirirwa abantu omusaala bwe gwalwawo yeekalakaasa. Navaayo n'empale ekirowoozo nti bannange ebintu byekanamye lwaki tetuwaayo omusaala gwaffe emyezi 2 oba tulumirirwa nnyo abantu. Bonna ne begamba ng'ani atandika saagala tuyimberimbe bantu baffe. I'm NUP and an interaction. I'm very grateful to olwaleero tweyawuke. The intellectuals, I'm very sorry for the non-intellectuals. But it is a reality. I don't deplore for that statement. It is absurd. Njagala okubebaza kubeera nga mulumirirwa abantu. Alumirirwa abantu abwennyini abafulumye bebeegabira ebintu bya nadisi. Nga mu mbaga ffe abantu baffe tebannafuna basigala tebannafuna naye nagende Mengo nga bazza okupiikiga obyuma nabo bajja ne bagaa ati muli fair. Bwe badda mu mawulire nga balaga ensi nti balayini 3 ate wasooka waloma because they expected us to reject it. Banoonya engeri gye besigedde. I therefore conclude by saying, but when the speaker does not punish them, we should give him a vote of no confidence. I'm very sure I don't eat my words. If the speaker does not punish them, we'll give him a vote of no confidence. Secondly, punishment here, we have meetings every week, whenever that's one report. The number I have said, for the statements I've made, I don't regret, I'm very sober, but so sad. Thank you. Kati batubuulidde batugamba birala ne tutuuka ku kanso nga birala tutuuka batukwasiza bipande ne tugenda okwekalakaasa. Ndi musajja munaku nze bakera ne bansiba mu mukomera nga sirina ku akawunti sente sobola kumbeyinga awo nsuubira kumwena tekulika agenda kulumirwa famire yange tegyagenda kubatwalira mmere. Kino kyanaku nti waliwo oli ayagala ekintu kyakiyiseewo naye nga kiyisizza ku famire z'abannaffe. Nze nkwate ekipande ngende mu maaso neekalakaase male okwekalakaasa gwoyifunemu nze bansibe ntuuka okunoonyeza enzijayo tojja zimpa omale otunuulire onfuula omusiru kinnuma. Kakitegeeza ne leero senga tubadde tuzze nga kyekintu kyekimu kye batusuddemu tugenda kukwata bipande RCC waali akubira abasirikale bajje bakwate nomani bamutwale Luzira nkoleyo emyezi 6 famire yange nga baana tebalina kye balya. Mbegayire basibo ne banyabo ffenna tutambulira mu bulumi bwe bumu
nze motoka yange maze ndozo mwezi mulamba tenaaba weri awo mu parking ya blue golf ya blue mamtupromuso kugenda na kuchengera cyane mu kanso muno mwena mwine enaku nange jenina nsuubira bakansala batono sawa zina balina sente ku account senge sawa zino bakusiba ani agenda okujjayo twana akulira etalina kimanyi nti kituufu ebintu biri nnyo omuwendo ne kasasiro obusasiro gwe balina otuyamba ne batujjamu kuba tusasula emisolo abantu abatuuse mu mayumba gaabwe lwansonga tebalina busobozi bwa ssente ate lwansonga kasasiro wabbeeyo omutwala n'emmotoka nga ffe bahonorable ffennyini situjjako ssente okujjamu kasasiro. N'olwekyo mukulu sipiika nkusaba twala akadde akalungi otuleko ne bakweshoniyasi bonna abatwala obuvunaanyizibwa bwa kasasiro waffe mu bitundu byaffe mu ghetto areas eziri eyo. Kasasiro atutuuse mu mayumba lwansonga wabbeeyi abantu baffe tebasobola musasula kumutwala. Neyanza nnyo honorable speaker. Constituency ngaba honorable bavudde waggulu baye boogedde nti NUP president waffe teyatusindika ku misbehaving bwe twawangula akalusewo Mr. Speaker sa president yatuyita makange n'atugamba muwangudde akalwa abantu babagadde. Mr. Speaker sa ekyokwekalakasa president waffe teyakitugamba era teyatusindikako kwegekasa era nange kanegato kubebaziza ba honorable councillors okusigira ddala twadde ne ordinary council ku Divine Hotel okutuula kubanga wagazi naye wabaddewo agenda ebadde nnunga mu bulungi ennyo nga erimu ebintu ebiwerako okubadde prayer anthems council prayer ne communication from the chair, update from the regional executive, ne kubako confirming by executive secretary baffe, ne kubako ne minutes eza council ezagwa kubanga zisibwa. Naye olw'embeera eri mu ggwanga fenje tumanyi obulungi ennyo y'ebbeeyi y'ebintu council tesobola ogenda mu maaso yadde speaker agikubiriza nga ate tena kukola tena teyise mateeka ekibaddewo deputy mayor we Rubaga division avuddeyo nagera bulungi ku nsonga nga update eya division executive ku nsonga ezimu omuntu wa bulijjo n'abantu abaasibwa bakulembeza ate abakansala ekiriwo ebbeeyi y'ebintu ffe tugimanyi eri waggulu sabbuuni ali ku mubbiri sukali buli kimu kiri waggulu ng'ate batugamba nti amafuta agali gabuze gaganyiza ebintu ogali olwezikoze eki lwezivuddeyo wali bo ne zijja naye batugana ogenda ku nguudo ng'abakulembeze bulwetulativu kansuka gye tulina okulaga obutalimativu baffe eri ensi yonna oba eri ebibwagadebisho so ng'abakulembeze ba NU abakulembeze ffenna abakulembeze ba councillors abawulira nti baweza bungi omuntu wa bulijjo balumirwamu n'omuntu wa bulijjo bafumye kanso okulaga obutalimativu bwabwe era balumwa n'abakansa abo abaasibwa nga tebalanya muntu wa bulijjo asobole okukola afune ekikumi. So ebintu byonna ebivudde bibadde mu kansa eno bibadde biri nti nno abantu okunyigirizibwa olw'ebbeeyi y'ebintu n'okubanga bannaffe baasibwa nga tebakulembeze nga bavuddeyo okulaga abantu abalala nti bannaffe tetumativu n'ebintu ebikolebwa ebimu abantu okugobwa nga tubatwebuuzizaako nga bakulembeze ku nguudo ebyo byonna byonna abantu bakanya nabyo ne bagamba katulaga baffe nga tuma kanso teri kansa amenye musango wonna era tumanyi nti awo bandifulumye sipiika nadde ayimiriza olukiiko kubanga tekyalina kukolamu ripoti esooka efulumye efuluma naye tugamba noonyezaako nabo kubanga toyinza kulaba nga ate meeya afulumye gwe n'osigala ng'otudde ffe mu kibeere kyaffe national unity platform Kasaka Manda in chief alagira nti kati toka ng'ofulumanga naye okolaki mwenanga mukolaki tewali kwagamba golabula bintu n'ensonga kubanga deputy mayor ajja ensonga nayogera bulungi nti ebbeeyi y'ebintu eri waggulu nnyo naye tuzagenda mu maaso ng'abantu baffe abampuseeri abatasobola kugula sabbuuni bali mu mbeera eno tuveeyo tulage eggwanga
osanga banalwanye beyineka ey'ebintu naye ngasebanga eri mu mateeka toyinza kuyisa kintu ngate n'olukiiko lugeze maaso mu bukyamu bizigeze byonna bifu kubanga olukiiko tetulina kukulamu toyinza kubyogerako tebiyise ebifu toyinza bagadde kulina ebintu ebigeze mu maaso byonna tebiri mu mateeka kubanga olukiiko lubadde tebulina kukola mugenda mu maaso nakuteesa meya batugambye za kanso ezaggwa ezige zibadde weziri ate report zebaituwa report ebadde update tebadde na report ebadde update already nayo nga weeri nange mbadde wendi mu kanso okugenda mu maaso naye ekyo abantu baffe nga bajigirizibwa tulwanya muntu wa bulijjo nesaawa okuvaayo tulage abakulembeze batufuga nti no bannaye abantu baffe bali muzibu ate tetuyinza genda ku nguudo batukuba ku nguudo bajja tukwatirayo wano wokka we tulina ye kanso kubanga eri mu mateeka era tukirizibwa okulaga obutemativu n'ofuluma okutalaganya bagenda mu maaso nalukiiko naye kalukibageze mu maaso tulina kukolamu nepemeya ekyo kiba kimaze okulaga nti terina kitundu kikirizisa kanso okubeerawo naye nze ngamba ebigambo bino nti bakansala ba NUP abasigaddeyo ne bakansala abalumirirwa abantu ba wansi ku sabbuuni nga tumugula $1,000 ne tusalawo ffenna tuleke obutali bumativu bannalubaga bannayuganda bannakampala mubatunuuliza eriiso George bakansala abo tebalina kye babagamba ffenna abali wano bwe tuba tufulumye nga bwe mutulaba ffenna tewali agulira munne sabbuuni waka wabulamu mwekwatira mu nsawo yammwe ffe tugamba nti amafuta bwe gabanga emmotoka baazita lwaki ebintu ebikozesebwa mu byobuntu by'ensi eno tebikendeezebwako sabbuuni tetutungulangako bukyanga mbeera mu nsi muno mutwalo mulamba nze nkakasa bulungi nti mwe abaatulonda baatuwa obululu mwe mututunuulira n'eriiso George ffe mmeeya w'erubaga bw'aba alagidde nti olwaleero tulina okulaga obutali bumativu mwe ne musayidinga ne sipiika nti kubanga RDC w'erubaga ali mu kanso azze okusalirawo abantu baffe baasibidde obutali obwereere nga balina mu makomera bali eyo bavunda mwe ne mukkiriza ne musayidinga naye tuloopa abantu abo eri mmwe mugenda okwesalirawo ekyokubakolako kati ffe tujagenda mu maaso namija nebaddewo era tugenda kuwandika ekiwandiiko kubaga ekiwandiiko tukisayininga kigende waggulu owa idi naye abagenzi bakamaabe kubanga yatutwala waggulu wali lord mayor ne executive director batutwala nga authority ne president mekada akitegedde president munagenda okujjamu nga lwensonga ennungamu kitariko ekyo lwansonga ennungamu tezagenda mu lukiiko ng'ate bakyabawo obutali matifu meya kati kanso kati tuli mu kwetegereza nsonga zonna nga bwe zitambula kubanga tugenda kulopa mu bakulu era nawaye n'ensonga zibatubulira nti ABCD ate tukola ekiddako naye nga mu byonna byonna tutwalanya muntu wa bulijjo abe ngafuna good service obuweereza obulungi ate ng'asonera okwetuusaako yasonga sabbuuni ne kasukaali abantu bali bubi bakava mu covid yabayitamu nga bamanyi mwenna kuddawo tebalina malimu abakola ku nguudo baavaako so embeera zibayitamu si nnungi naye kati katugende katulaga abantu abatutwala ebintu ebisi birungi eri abantu abatunda ffe kyatulonza abantu batunda maanyi g'abantu abantu okulia tuliwo maanyi g'abantu wano tebali yampointing okujja mu ofiisi ewa meya bwerubaga abantu bakakaluka era buli omu agamba muno ne president alimu Museveni agamba abantu bakolaki be bannonda oba bali ebisajja agamba abantu bakolaki so abantu batulonda okubanga tubaweereza era ffenna nga abakansala meya deputy executive bonna tuliwo lw'amaanyi g'abantu okubaweereza obulungi embeera eri ekitalya si nnungi nti teri ddagala abaana bafa basula bubi bambala engoye ezitategerekeka oli najjamu olugoye ne baluwa omusibe omulala nga si booze obulwadde bungi ekitalya ate teri ddagala balya bubi balwalirayo tebasobola nakufuluma kubanga n'amazzi agaliyo macaafu so ffe tugenda kustopinga Uganda mu nsi yaabwe abaana bali ekitala be basibira obwereere so ffe tujja kustopinga kuyimirira ku nsonga y'abantu baffe kitubezeza namanya nti bali mu busibe naye tuli mu busibe eyuniform kuyisawo okulaga nti fene tuli basibe tulwanire wamu ng'eggwanga
olaba nze kansala nkaaba okugula sabbuuni omutwalo kalate gwali wansi fe twatuuka ekitali akawunga kasoli bakubirako n'ebikunguli mukalirako amazzi agookya era twasemwe batugamba otakalirako mazzi gookya ofuluma musaayi eddagala emyezi ena nga tebalina ddagala mu malwaliro mu kitalya panado teri babasuuza akagongo bakiyita kigaali ne musulanga buli omu ekigere kiri mu kamwa ka munno okeera okumakya mumaze n'okusenya oli akusenyezza so tuli mu mbeera tetegeerekeka tuli bubi nnyo nnyo twetaaga okulaba nga eggwanga tutukira wamu okulaba nga tugenda mu maaso tetulina kutya emu siringi kakaaga naye jjukira nti sabbuuni eyo yakolebwa wano mu Uganda amafuta tugasima ne twesiima ne tugamba kati Uganda eri bulungi muki nga amafuta gonna agasimibwa gagenda bugenzi oba oliawo kisobola okuyambako kubanga omubaka wa pulezidenti yabadde mu kanso kiba kitegeeza nti gavumenti eno egenda kumanya ebyafudde mu kanso lwaki abantu berubaga bayekalakasiza lwaki abantu berubaga bakansala bavudde mu kanso kubanga olw'obutali mubativu olw'ebintu okulinnya ebbeeyi bwebiti era bw'anaaba talipootinze kijja kuba kitegeeza tiyajja kukolera bantu barubaga okujjako yajja kulimba pulezidenti nti azze kukola nze Saalongo Kyambadde Fred akiikirira abantu b'Ebusika zukira Sembule emmere badde mu kanso badde yakulaga butali bumativu bwaffe eri abantu bwe bayina essaawa zino emiwendo gy'ebintu giri waggulu embeera weetuukira okubeera nga sabbuuni takyagulikako sabbuuni nga n'omugenyi ne waaba akyadde eka amuwadde sabbuuni abajja afuna ekibonerezo bane eggwanga libalikiriza ekyamazima tukusobola kukkiriza mbeera kulaba nga egenda bwetu netutumula butunuzi era twewuunya nnyo era nga tukyebuuza bannaffe abasigadde nga bakyagendera ku biragiro biri naddala aba NUP basigadde nga batudde bakoleraani kitwebuuza bajja kukolera bantu ba bajja kuweereza muntu nga kinoomu so nga ate mu nsonga nga zino ez'okulwanirira omuntu wa wansi twandibadde nga bumu olaba sabbuuni alemerera omukulembeze naye n'atandika okubeera nga yeebuzaabuza yeekweka nga takyalina ngeri gyabeera oba oli awo n'omuti gwa sabbuuni nga ogula nusu 10 kale embeera linnyo mu ggwanga era tukoola buli kikwatako ategatteko tale nga tukusa temuzaako ki kati tetuzaako tugenda sigala nga tukyalaga obutali bumativu bwaffe senga embeera tekyukamu tugenda 88.8 CBS FM.